أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم تنزيله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. الحمد لله الذي سهل لعباده المتقين إلى مرضاته سبيلا وأوضح لهم طريق الهداية وجعل اتباع الرسول عليها دليلا واتخذهم عبادا له فأقروا له بالعبودية ولم يتخذوا من دونه وكيلا وكتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه لما رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أحمده وهو المحمود على كل ما قدره وقضاه وأستعينه استعانة من يعلم أنه لا رب له غيره ولا إله له سواه وأستهديه سبيل الذي أنعم عليهم ممن اختاره لقبول الحق وارتضاه وأشكره والشكر كثير بالمزيد من عطاياه وأستغفره من الذنوب التي تحول بين القلب وهداه وأعوذ بالله من شر نفسي وسيئات عملي استعاذة عبد فار إلى ربه بذنوبه وخطاياه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أشهد بها مع الشاهدين وأتحملها عن الجاهدين وأدخرها عند الله عدة ليوم الدين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه المصطفى النبي المرتضى ورسوله الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حيث قال سبحانه وتعالى بما أرسله معه في محكم تنزيله سبحانه جل شأنه يقول ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إخوة الأعزاء أحبكم في الله وأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة كما يحب ربنا ويرضى. آمين آمين يا نعم المولى ويا نعم النصير. موضوعنا اليوم احتفال بمولد عيسى عليه الصلاة والسلام. أود واشتبى الله سبحانه وتعالى قم زوق بيرانغا تندرزو واشتبى الله ويواشتبى الله سبحانه وتعالى أتوانغا ززنا تتوسا ولنقول واليرو تولي بلام تولي مبسيرا ebyokubeera بيرانت تولي mumbeera etali nnyangu naye abadde b'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala nga Allahu subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atussa ku nsi eno la li ayi ajiri illa li ibadatihi tewali nsonga yonna okujja okubeera nga tusinza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Abange ekyo tekikumalira okubeera nga naawe nze naawe tuzukuka okubeera nga tudde eri Allah tusaba owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala ateeke mwabo abaana Adamu abamusinza Allah nga tebamugattako kintu kirala. Ikhwat fillah baganda bange ab'ebitiibwa tulina embeera gye tutambuliramu, tulina amasala ge tutambuliramu, tulina obintu bye tutambuliramu naye ng'owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala oba oliawo bisobola okubeera nga oba tubisanga nga tebiri mu bintu ebyetaagisa era nga twetaaga nnyo okubeera nga tubyewala. Mu byo gwe musomo gwaffe ogwaliro gwe tugenda okutambulirako nga iwadan nga gukyusiddwamu mu kubeera nga tutambulidde ku ekyo ekimanyikiddwa. Olw'embeera etambula mu nsi olwaleero nsaba buli omu akkirize tutambule n'ekyo olwaleero ekiriwo.
kimanyi bulungi nti olwaliro ennaku z'omwezi 22 abantu basigazaayo ennaku 3 okubeera nga bagamba nti nno ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala azadde subhana naye nga ekyo nno tekisoboka kubeera nga kituukawo ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yategeeza mu Qur'ani mu mateeka gakisomye waggulu Allah subhanahu wa ta'ala atugambye nti dhalika Isa ibn Maryam oyonna ye Isa mutabani wa Maryam qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun ekigambo ky'owekitiibwa Allah ekyamazima naye nga buli omu akyogera mu mbeera ye kwabo abaasookawo naye nga owekitiibwa Allah agamba ma kana lillahi an yattakhidha min waladin subhana tali owekitiibwa Allah era nga tekisoboka kuwekitiibwa Allah okubeera nga azaala omwana subhana idha qada amra owekitiibwa Allah bw'asalawo ensonga yonna yaqulu lahu fa innama yaqulu lahu kun fayakun alagira bulagizi nti ensonga ebeere neeba owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yalagira okubeera nga Isa bin Maryam azaalibwa kiswa mpanvu okuva gye yava naye twagaddemu okubeera nga tetugenda mu nsonga ezo twagala okulaba obuzibu obuli mu kubeera nga ffe abasiraamu twenyigira mu mbeera eyo lwaki tetuteekeddwa kubeera nga twenyigira mu kusinza embeera etafaanaganikako etali mu busiraamu ey'okubeera nga tugamba nti owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala alimu abo oba azadde abaddu owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala owekitiibwa Allah yatukula yawukana owekitiibwa Allah byonna tebigwanidde kubeera nga biri ku sayidi ye era tetuteekeddwa kubeera nga tubimunaasabako naye nga tulina okukola embeera egamba nti tubeere nga twerekereza nnyo tudde ku ddiini y'owekitiibwa Allah tubeere nga tuleka ebintu ebyo bitateekeddwa kubeera nga bigobererwa newankubadde abamu tubiraba nti birimu obulungi birimu amasanyu birimu okubeera nga tukyakala naye abange owekitiibwa Allah idha ntakalta ilayhi bonaabeera ozze eri owekitiibwa Allah ogenda kubeera nga famaadha tajibu kiki ogenda okubeera nga oyanukula owekitiibwa Allah ogenda kubeera nga omwanukula otya ikhwatul a'izza abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala omwana adamu okubeera nga yahtafilu bihadha al-yawm okubeera nga abeeramu abo abasanyukira mu lunaku olwo n'alusanyukirako owulira bulungi iidi eyo owulira bulungi munnange eyo iidi gy'owulira min a'yadi al-bid'iyya zizimu ku bid'a enteekawo al-muhdisa ezo zibateekawo allati la aslaha fi shar'i era nga teziinaako yadde akantu n'akamu yadde teziinaako ntandikwa mu busiraamu owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam naha yatugaana okubeera nga anil ihdaasi fi ddiini okubeera nga tuyingiza ensonga yonna mu ddiini etaalimu okubeera nga tuzuula hadiisi an aishata radiyallahu ta'ala anha qalat maama agamba aishata radiyallahu ta'ala anha n'agamba ti qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yagamba mbaka owekitiibwa Allah ebyengera n'emirembe ebeere ku ye ma ahdatha fi amrina hadha omuntu yenna yingiza ensonga yonna mu ddiini eno olya bulungi au man amila amala laysa alayhi amruna omuntu yenna akola omulimu nga tetuguyigirizangako omulimu ogwo fahuwa raddu gugenda kumuddizibwa abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala tukimanye nti nno okubeera nga tweyunga ku bantu abo ne tukitafala ntandika okusanyuka nga tugamba nti nno ow'ekitiibwa Allah azadde omwana Isa azaala oba Allah yazaala kama yakulun ow'ekitiibwa Allah yazaala nga ffenna twesembesa ekigambo ekyo wallahi uhadhirukum wa uhadhiru nafsi wallahi nkibeekesanga nange neekesa omwoyo gwange tukimanye nti nno kiri minal ihdaasi mu bintu ebigunjeewo minal bid'aati ate bannange abaddu b'ekitiibwa Allah tubeere nga tujjukira nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti nno tetugezangako okugunjaawo ensonga yonna lwaki fa innal muhdathatu bid'a kubanga buli kizuuseewo kyonna ekizuulwawo eba bid'a ate nga fa inna bid'atu mazima bid'a eyo bubuze ate munange obubuze obuddala bukutwalira wa munange bukutwala fa finnaari wa finnaari bukutwala mu muliro abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okwesiba mu bantu abo ne tubeera nga tubayambako okubeera nga bali mu mbeera esinza ekitonde ekyo ekitonde mu bitonde ow'ekitiibwa Allah bye yatonda subhanallah kirimu embeera enzibu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agambye dhalika Isa ibn Maryam oyo Isa gwe twogerako ye Isa mutabani wa Maryamu
قول الحق الذي فيه يمترون أبد واشتبه الله جغل مكرزم غاني عيسى بن مريم غتوغرا قابانتو حتى نابن نيني بتبام مني ogenda kusinkana بعض منهم abamu bonga bagamba nti huwa rabbu yowekitiibwa Allah abamu bo bamuyita Allah wa minhum man yaqulu annahu ibn rabbu mulimu abagamba nti mwana wa Allah subhanallah abo tebakomoko mulimu abagamba bwe tebakomyoko bagamba nti inna Allah thalithu thalatha mazima Allah aliyomu mubasatu ne bamuyingiza omwo mulimu abatakomoko ne bagamba nti la ate kyewunyisa Maryam ye Allah ebigambo byonna ne bituuka okubeera nga bikusobera ate n'osisinkana nga abasiraamu abaana b'obusiraamu tufuuse sababu nnene nnyo mu kubeera nga abantu abo bagenza mu maaso oba nga beeyongera mu maaso n'ensonga zaabwe abadde b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ensonga ey'okubiri nga tugamba tekikkirizibwa ku musiraamu yenna okubeera nga abeera nga asanyukira bi'id illa bi a'yadi al-mashru'a al-ma'dhuna fiha fi dinina toteekeddwa kubeera ng'osanyukira oba ng'ogenda okyakyancaziza olya bulungi ku iidi ensu ezo enteekewo okuggyako obusiraamu ze bwakkiriza ne bugamba nti no twagiteekawo eri mu ddiini naye no twagiteekawo eri mu ddiini wabula ekitali ekyo toteekeddwa kubeera ng'ogenda okibeerako شرع النبي وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم عيدين الفطر والأضحى وكتب صلى الله عليه وسلم يتوتيرو عيد بيري عيد يزو ngowekitiibwa Allah zamulagidde okubeera nga atuwa era nga atugamba tubeerenga nahtafir biha tuzeeyagalirako تيرك من جابد واشتوى الله حديث رواه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من نانجي حديث نغوت جوجد سند يايو إمام أبو داود جوجرا للنسائي نابا لبان حديث توفو لأن حديث جوخ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أقامتن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نبي صلى الله عليه وسلم بيقين مدينة يبسسين ولهم يومان غبين نقبري ولهم يومان غبين نقبري يلعبون بها غنقو يزبز احتفل لكو بز زني لكو بز سنك لكو فقال نابيران غابا غابي بيغامو بنو قد أبدلكم الله أو قد أبدلكم الله قد أبدلكم الله تعالى وتتيب الله سبحانه وتعالى أبا توسر الزام بهما خيرا منهما أبا توسر الزام مزو إذي سينغو بلونج مزو فقال صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى هكذا أرد وجتي الله سبحانه وتعالى بات وجتي صلى الله عليه وسلم أبطل أعيادهم يبير أنك جوعي دزاب الزبيس زاقوا زبسان كيرانك كيزو n'abagamba nti la temugezangako ne muzitwazi mukomaawo ow'ekitiibwa Allah aleesendala abagambye mubeere nga mutambulira ku kino lwaki kubanga shari'a bw'evaawo ne waddawo endala eyeeba egenze abadde b'ekitiibwa tukkiriza olwayo tosobola kuddira n'osinkana muntu abantu abo abakafiiri nga n'omusanga ng'olwaleero okyasobola okuleeta weebuuze osobola okuleeta essente ezaali ku mulembe gwa Amini oba ezaali ku mulembe gw'Obote n'obeera ng'ozikozesa ku mulembe gwa Museveni la wa alif la tekisoboka tezigenda kukola omulembe gwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa kaifa nahtafilu bi a'yadi al-anbiya'i abali abasooka okuli ba Musa lwaki si Musa lwaki Yesu gwe bakola ki gwe babuukira lwaki ye tali mwabo tiyaweebwa ekitabo oya bulungi abange lwaki tebabuukira Ibrahima alayhi salatu wassalam Ibrahima alayhi salatu wassalam amanyikiddwa nga jjajja w'abakkiriza naye lwaki siye lwaki Muhammad lwaki Isa alayhi salatu wassalam tetukomyoko wabil asafi shadid wesanga nga nahan kal muslimun fenga abasiraamu wallahi ekisinga okwewunyisa nga munnange nataazam a'yadihim nga ffe tusinga okukuza idi zaabwe nga ffe tusinga ozissaamu okujjumbira ffe tuyimba ffe tuziteekamu ssente ffe tugenda mu bivvulu ffe bayita ne tugenda ne tutuula ewaabwe ffe tubayambako egamba buli kintu kyonna ffe tubabeererawo wa maa dhalika
nga anta akid nga nawe okimanyi mu mutima gwo nti kye bakola kikyamu. Falizan ikhwatul a'izza baganda bange ab'ebitiibwa nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe tukimanye nti nno ebigambo ebyo tebiteekeddwa kubeera nga tubigoberera. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yatuma Isa alayhi salatu wassalaam kasaa'iril anbiya nga bannabbi abasigadde abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tuhtafala nga tugenda ku Krismasi abaddu b'ekitiibwa Allah. Mulimu omuteeko mu miteeko gy'okukola oguluwu, mulimu omuteeko gw'okusukkulumya fiihi almubalaga, mulimu ebyo okutwala wala ekintu fi mahabba mu kwagala Oweekitiibwa sallallahu alayhi wasallam ekitiibwa ekyagalako. Ekyo nno wa haadha zaahirun fi sha'airi nasara, ekyo tukimanyi bulungi mu nkola zaabwe. Ani atakimanyi olwaleero okwagala kwe balina okungi okusussa okutateekeddwa na kubeera nga kwekwate ng'okwagala kuteekeddwa okubeera nga kwa waggulu nnyo eri Oweekitiibwa Allah, eri omubaka we sallallahu alayhi wasallam, ne bakusinza ne bakuteeka ku Isa alayhi salatu wassalaam. Ku lunaku olwo ne bakola ebintu bino wammanga Oweekitiibwa sallallahu alayhi wasallam ensonga eyo yagyogerako n'agamba mu hadiisi entuufu n'agamba nti la tutahiruni kama utirati nasara almasihu bun Maryam, temugezangako ne munsukkulumya ne munsuutasuuta ne munteeka mu bifo ebyo ebyowaggulu ne munzegamba ku ekyo ekiteekeddwa okubeera nga kiri nnomo ku muntu yenna. Olya bulungi ne munfuula nga bwe mulaba Isa abanaswara bwe bamufuula. Wallahi bamujje ku ddaraja y'okubeera nti Muhammad mubaka wa Allah, ne bamutwala ku ddaraja y'okubeera nti mwana wa Allah. Ne bamujja ku ddaraja y'okubeera nti mwana wa Allah, aba ne bamutwala ku ddaraja y'okubeera nti nno ye Allah. Fa innama ana abduhu, mugambe era nze mbagamba nze ndi muddu wa Allah ebbanga lyonna mubeere nga kimwogera. Abdullahi wa rasulihi, mugambe nti oyo mubaka wa Allah ate era muddu we, temugezangako ne munsukkulumya ku ekyo ekisinga. Fakaifa, kiri kikyokubeera nga ate gwe oyamba ku bali abagenda ne babeera nga basukkulumya ku mmere efaanaganako bwetyo. Oweekitiibwa sallallahu alayhi wasallam yatuziyiza nnyo okubeera nga taqdisi al anbiya'i wal ghuluwu fihim, yatuziyiza nnyo okubeera nga tukaddasa bannabbi, okubeera nga tubasussa ku ddaraja ly'obwannabbi ne tubatwala ku ddaraja ly'Oweekitiibwa Allah. Fama hum al anbiya, tebali bannabbi b'Oweekitiibwa Allah illa unaasun, okuggyako nga bantu ngaffe bwe tuli Allah subhanahu wa ta'ala yabasukkulumya n'ab'ekitiibwa ky'obwannabbi ni'ima etayina alina, ne basigala ku ddaraja eyo ey'okubeera nti bannabbi babaka ne batatuuka ku ddaraja y'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naye abantu bano Abayahudi baasukkawo. Teekese bulungi, tebakomaoko ku lunaku lwabwe ne babeera nga bamusukkulumya, wallahi ne bamuteeka fi manzila bulungi mu kifo fawuka manzilati allati anzalahumullah, nga basussa ku kifo Oweekitiibwa Allah kye yabasizaamu. Ekyo Oweekitiibwa sallallahu alayhi wasallam n'akituziyiza. Kitegeeza ki abaddu b'Oweekitiibwa Allah nti omuntu yenna aba agenze mu mbeera eyo n'aba nga agenze mu bantu abo n'abeera nga yeegasse mu bantu abo, yagalagaana n'asanyukira ku bantu abo, oba olimu ebimu ku bintu bye twogerako, oba oli abamu ku abo abasinzizaako abantu bali, era oba oli omu ku abo be tugenda okulaba wansi wano. Naye weewale nnyo nga nange nkwewaza, wallahi uhibbukum fillah, mbagala ku lwa Allah, nenga usikum bitaqwa Allah, mbakutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alani, mukyama ne mu lwatu. Togamba nti baŋŋambye ku kintu kino kankole bwe nti kakinze mukisiise, la, abaddu b'Ekitiibwa Allah fihi muwalaatu lil kuffari wal musharakatu lahum fi sha'airihim wal batila, mulimu okubeera nga tukwataganyiza wamu n'abakafiiri, okubeera nga tubayambako mu bulombolombo bwabwe, mu mizizo gyabwe egy'emifu egitaliiyo egitateekeddwa, nga tukimanyi nti wa ash'arihim, tukimanyi bulungi aw wa ash'ari annahum ala alhaqqi
wassururu bil batila nga tukimanyi bulungi nti abantu abo bali ku butuufu bwabwe bwe boogerako naye nga bali mu ssanyu ery'ekitalo naye nga bali ku kikyamu wallahi ebintu ebyo byonna wa kullu dhalika muharram min kabairi dhunubi biri mu mazambi amanene kubanga teri falaisa dhambun ba'da al-kufri teriyo zambi lisinga bukafiri omuntu kasamala okukafuwala aba amaze okubeera ng'ali ataka nezambi erisembayo okubeera eddene amaama rabbina owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala yatugamba abange mmwe abasiraamu muwulirize aya eno ya ayuha alladhina amanu abange mmwe abakkiriza la tattakhidhu alyahuda wala nasara awliyaa ba'duhum awliyaa ba'di temugezangako ne mufuula abanaswara temugezangako ne mufuula abayahudi olya bulungi temugezangako ne mbafuula banfanfe bammwe temugezangako ne mbafuula bamikwano gyammwe bawatali sibaawo temugezangako ekintu ekyo ne mukikola waman yatawallahum minkum fa innahu minhum omuntu abagezezzaako n'abeera nga abantu abo abasembeza n'abafuula nga be basembayo okuba mikwano gye omuntu oyo abeera wamubo naye inna allaha la yahdi alqawma alzalimin owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala taluŋŋamya kibiina ky'abantu balyazaamaanya qawma alzalimin abantu abo balyazaamaanya batya bw'oba ng'ojjukira aya gye tusomya nga tutandika owekitiibwa allahu subhanahu wa ta'ala yagamba nti nno abantu bano allah ng'aboogerako yagamba falamma jaa'ahum ma arafu munnanga abantu abo bwe bajjirwa amazima ng'ate amazima ago baali bagamanyi nga gakwatagana ku nabbi sallallahu alayhi wasallama abantu abo kafaru bihi babeera nga bagakola ki babeera nga amazima yagalagaana bakkiriza ne babeera nga bagabuzaabuza ne babeera nga bagajeemera ne fala'anatullahi ala alkafirin ekibonezo ekikolimo kya allah kigende eri kiri eri abantu abo abakafiri abo abantu abo ashraku billah wala tushriku billahi inna ash-shirka la zulmun azim mwananga togattanga ku allah ekintu kyonna hakadha awsa Luqman rahimahullah libnihi bwati Luqman bwe yalamira mutabani we namugamba togezanga ko noberanga ogatta ku allah kubanga okugatta ku allah gedamu kugamba buli azamanyi obusembayo naye allah agamba nti inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin mungu tagenda kubeeranga alungamye ekibiina ekibyazaamaanya kati abantu ababeera nga bagatta ku allah ne boogera mu bintu ebifaanaganako biti lwaki omusiraamu gwogenda wahatha idha lam yaqsud almuslimu rida bidiinihim wal iqraari bisha'airihim olya bulungi omwanadamu omusiraamu ayinza okuba tagendereddeemu kubeera nga akakasaawo bintu byabwe ayinza okuba nga tagenderedde kubeera nga akakasaawo bulombolombo bwabwe n'amateeka gaabwe min at-taslif mu kubeera nga bagamba nti allah aliwo omu ku basatu naye olw'okuba alyenyigiddemu ow'ekitiibwa allah akugambye fa innahu minhum omuntu oyo wa mu bo ow'ekitiibwa gwe togenze ng'okakasiza nti ogenze kugatta ku allah togenze ng'okakasiza nti allah azaala naye abantu abo tashabbahta minhum obeegasseemu allah akugambye nti nno fa innaka minhum oli wamu bo lwaki kubanga abantu abo boogezemu booli mu kucyancanyizaako kulisimansi yagalagaana be bantu abagamba nti nno inna allaha thalithu thalatha subhana maliki dayyan abe bantu abagamba nti allah ali omu mu basatu abantu abo yasbahuuna lighairi llah abantu abo babeera nga basala kulute nga basala tebasala ku lwa allahu subhanahu wa ta'ala la ne basala ensolo zoye basala nga tebasaze ku lwa allah tebakomaoko washiddi zina tebakomaoko ne batambuza obwenzina buli kimu kubanga olunaku olwo bibeera halaali wallahi genda ku mabiici otunuulire omusiraamu gw'okulembera gw'ogendayo genda mu mabaala otunuulire omusiraamu gw'osooka gw'ogendayo genda mu biduula ebayimbiramu otuule ng'abasiraamu ffe tusookayo yarabbe tutunuulire ku bufezi ffe tusinga okuweereza ebirabo abantu abo abamu buli kintu kyonna wallahi nagitami omar owekibwa allah gaye fa innahu minhum oyo yenna aneegatta mu mbeera ezo wa mu bo
abaddu ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nkubiriza omwoyo gwange n'ogwammwe abamanyi bonna beegatta ne bagamba nti nno fahuwa kafirun murtaddin omuntu yenna yeegatta n'abantu abo kafirun mukafiri murtaddun au murtaddin aba avudde mu busiraamu abamanyi bakyegattako والله تعالى أعلى وأعلم الله ياسينغو كمانيا نيابا دو چتيبا الله تغامبي baganda bafite bakubirize be usulubina hasana makuba amalungi ne munjogere nungi tubagambe temugenda kumberezo temugenda kwegatta abantu abo abaddu chitibwa Allah ulirize ensonga eno mulimo okubeera nga tinna atashabbuhu bin nasara fima huwa min khasa'isihim min sha'air al-kufri munanga mulimo okwefaanaganyiriza abantu abo abakafiri mwebyo ebintu byabwe ebibawula mwebyo ebintu byabwe mu bulombolombo bwabwe mu mizizo gyabwe egy'obukafiri ate nga wahadha min a'zami dhunubi agonno eryo ezzambi erisinga amazambi gonna obunene nga sharia y'obusiraamu naha anha wa zamma fa'iluha sharia eno yabeera ng'etulaga obubi obuli mu kintu ekyo n'ekigaana n'evumirira abakikola qaala nabiyu sallallahu alayhi wasallam omubaka w'ekitiibwa Allah yagamba mu hadiisi entuufu rawaahu Imam Abu Dawuda yagamba hadiisi man tashabbaha biqawmi fahuwa minhum omuntu yenna eyeefaanaganyiriza ekibiina fahuwa minhum omuntu yenna agenda neyeegatta mu bantu abo abasinze Yesu abamutwalanga Katonda abamutwalanga mwana wa Allah subhanallah abantu abo wa anta minhum oli wamu bo kubanga ebbanga litumala olwera bwe tugenda mu lulimi oluwarabu bwe tukozesa tashbihi tashabbuhu eyo eba etegeeza nti omuntu oyo afaanagana ono bivaati essifa gye bataddewo wakati awo yeeriwa sifatu taabudiya kusinza sifatu zammi kuvuma Allah nakubeera ng'ogamba nti nno Allah lwaki weefaanaganyiriza omuntu oyo faman tashabbaha au man tashabbaha biqawmin fahuwa minhu sadaqa rasulu sallallahu alaihi wasallam wa tashabbuhu bizahiri yujibu tashabbuhu bilbatin subhanallah omuntu buli bw'abeera ng'ayolesa oya bulungi ekyo kyafaanaganyiriza n'akyolesa kiteetera eky'omunda okubeera nga ne munda ekintu kimuyingira n'akinywereramu ate wayujibu aidan almahabba kigenda kukuleetera okwagala obeere ng'oggweramu amahabba gakuleetera mawadda ojja kufunamu omukwana abantu mwagalanire ddala otandika okubeera ng'ebintu bitwala serious musiraamu yatandika empola ogenderere gwe balekawo gwe bawatira emmere bagenze mu kyaki gwe okola bino gwe bafumbira gwe bakolera bino omusiraamu ku yidi zaabwe ez'okugamba nti nno w'ekitiibwa Allah azaala subhanallah abasiraamu tuveeyo tuleme kudda mu mbeera eyo ab'ebitiibwa waliwo ekigambo wakati w'oyo omuntu gwe tufaanaganyaza n'oyo gwe bafaananya munnange wakati awo ebintu ebigenda kubatuukako walizaalika ne mu mbeera eyo obusiraamu buno bwatugaana okubeera nga tugenda mu maaso ne tukwata amakubo ago olw'ensonga nti ebintu ebitutwala eri obukafiiri eri okusiima eddiini zaabwe ne tugamba nti kituufu bannange abantu abo batuufu bannange tusome iqra at-tarikh tusome ebyafaayo abange nabbi Isa yazaalibwa mu shita kama yaqulun kubanga tukimanyi nti nno abantu abo ebiseera bazaalamu Isa mu ebiseera byazaalirwamu emyezi tugambe nti nno gwali mu August awo mu biseera ebya August ng'abantu bali mu biseera eby'omusana ate gwe otugamba otya nti yazaalibwa mu biseera ebyaki eby'obutiti ayati ezajja ku nsonga ezo ziraga zaalaga nabbi mama wa Isa alayhi salaatu wassalaamu nga zimutegeeza okubeera nga agenda kuzaala lyanaalya biki abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tumaliriza tugamba nti iidi zino
owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ziyatuteerawo mutunuulire enjawulo eri wakati wa byonna. Idi ffe abasiraamu ze tuyina ma kaana ba'da al-faraaga min al-ibaada. Idi ezo zijjawo oluvannyuma lw'okuba nga tuvudde mu ibaada. Era nga fahuwa shukru lillahi ala taysirihi lil-ibaada. Nga munnange twebaza owekitiibwa Allah okutugondeza okubeera nga tuyise mu ibaadaati ezo zitukoze. Wafariha bilmuslim, era kusanyuka eri omusiraamu ala itimamihi, okubeera nga osobodde okuggusa ibaada eyo. Faidu lfitiri, idi eno lfitiri ejja oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadan. Idi al adha ejja oluvannyuma lw'okujjuza ennaku 10, ne hijja ng'ewedde olunaku olw'omwenda. Netubeera nga tusanyuka, netubeera nga twebaza Allah subhanallah. Naye ebbeeyi yaabwe ejja nga ki ekibaddewo okuggyako okulya obuli abaddu b'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu surat Ali Imran, n'atutegeeza n'atugamba ng'atukubiriza era mbasaba abaddu b'ekitiibwa Allah ayaati zino tubeere nga tuzikwata, tubeere nga munnange tuzitwala ng'ensonga. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala yetegeeza n'atugamba nti mazima inna masala Isa, yagamba nti mazima Isa ono nga bw'omulaba Isa alinga bw'olaba Adamu alayhi salatu wassalam. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amutonda oya bulungi, n'amala okumutonda Allah nga amutonda mu ttaka, n'agamba nti nno abeere n'abeera. Oyo ye Isa ye Musa ye Adamu alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala gwagamba inna masala Isa inda Allahi kamathali Adam. Isa oyo gwe mulaba eri Allah subhanahu wa ta'ala alinga Adamu alayhi salatu wassalam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yamutonda mu ttaka n'agamba nti naabeere. Oya bulungi, n'agamba nti abeere Adamu n'abeera omuntu. Allah bw'amala okutulaga nti nno bafaanagana, Allah subhanahu wa ta'ala kyavudde ategeeza ng'ategeeza ku nabbi Isa alayhi salatu wassalamu nga tumaliriza n'atugamba dhalika Isa bnu Maryam, oyo nno Isa mutabani wa Maryam, qawla alhaqqi alladhi fihi yamtarun. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. هذا وجتبه الله بات وجتبه الله سبحانه وتعالى مكان يتلي زمانيا ابن النبي موسى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا جماعة تنو الله باقول يرجع تكاو موانا زين عندي سوسن بانبي لواتي عيسى لواتي موسى لواتي الثاني abaddu ahazzirukum mbekesa okubeera nga tugenda okubeera nga tweyunga mu bantu abo netubeera nga tusanyukira wamu mu kuzaaza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Oba okugamba nti Allah taliyo mu Isa ye Allah, oba okugamba nti nno Maryam ye Allah, ekyo kyonna kiba boogedde waliyaazu billah. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.